Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya muli mutya naji musinziro kutulaba. Tugamba musibye mutya mwasuze mutya because mutulaba okusinzira ku budde obwenjawulo. Mozesi bwe kiri bwe kityo. Muze Nudini Ntege nina omwana omuwala wano manager. The manager buuza kuba kulaba. Babuuze bampaaki mugamba mutya kale sinachako. Nkusanze oli kasimu obadde okuba bweru obadde badde nkuba ne bagamba saagala muntu ayingira ofiisi ndi busy. Oli busy. Oli otya? Jendi alhamdulillah omwami anyiriza. Naye omwami bannaye bw'oba kati ng'onyirira wali otya nga tonnanyirira? Manager wali otya nga tonnanyirira kuba era nze ndaba tonnanyirira olwo wali otya nga tonnaba? So temulinga ya pastor ku jengo gy'atadde. Jingo wano bakiweeweesize dda. Blazer tembuma. Kale. Unabita blazer. Mama. Yerebo. Lebo. Bwetudda ku ssaawa. Kyekyo Sembere. Tompa kukirako naawe. Tompa kukirako. Kale mbadde mwagala ki? Abantu babadde bagamba. Abayimbi bavudde mu ggwanga bangi. Buli muntu awanise. Gravity alina concert maaso. Okwepicha. Oyulidde. Mbadde ndi wano. Just stede ng'ayingiddewo. Alina concert naye mu gw'omwenda. Nawulira Aziza Aziona alina concert. Serena. Ne King Mike oba DJ Mike. September oyo. Alina concert. Nembuuza. Kino kigenda kubeera kitya gwe ng'omutunuulizi w'ebintu bino? Anti kisinzira buli omu. Naye bonna nga bw'obasomye bonna babigenda basala. N'okwepi? Bonna bigenda basala okwepi kye mabega bajja sambirayo omupiira ab'emaaso banajja. King Mike yandibadde mugezi aleete relative anti twasomera primary batugamba extended family. Yonna gireete ozikuŋŋaanya n'ozireeta? Zonna zireete e Kampala bamuwagire. Ebivulu tebigenda kukola byonna ebyabo. Abantu bana. Ekya Jostede tekigenda kukola. Jostede tasobola Africana. Abadde tannatuuka ku Africana yandisoose at least n'akava mu muyimbi w'abantu baddala b'amaanyi. Baliwa. Obuyimba bwe buli awo buli executive. Bunyumidde abantu that class. Emikolo gye giraba giba Serena. Bateeke mu nnyonyi. Emikolo gye gibeera ku Serena, Manyonyo. N'abagagga bano abaakolamu buziga kololo. Kaakati bw'oba otadde concert ku Serena, oba otandise okutunuulira ku bantu ekikabo ekityo. Obuzibu obuliwo bagenda okuba ku Africana abapromota, bafaani, musudi y'abayimbi. Jostede abadde akola dine with Jostede emabega ne wabaawo nga bali mu kwokyezaayo misito. Kati ate agenze ku Africana ewagazi akoze n'ensobi Africana tebagendayo. Yabadde alina sooka yeegerezeemu kuwa emitanda oba kufidde omusiki. Ezo concert yazikola dda. Takolangako wa mitanda. Yakolako dda ku Imperial Royal. Imperial Royal osimayo oba ogimanyi. Waggulu wa Serena olabayo. Ekyengulayo woteeri ennene. Yakikolera. Kati baggwako mwamukaka abantu abayimbi naye Jostede omuteeka ne mu katale ne bagamba ekivubuka ky'effujjo. Abayimbi baggwako mukozeso kati King Mike yalina ebiro bye. Muko nga yatimbye singa yatimba ebiro ebyo. Singa manyi abantu be yakufuna. Kati anage n'owulira muko. Tugenda mbumpa mwanyoko. Babikwawa abaana bennyini beetwala ne beegabe w'abasajja. Kati ate omukaana mumuwata ng'olede yeetutteyo. Abaana tebakyetagako bako. Wetwala direct. N'amakulu g'amuko tebagamanyi. Tebagamanyi. Otuuka n'otuuka ng'akuwasizza. Okukanya lwaki obuliri bwabukyusizza n'obutunuza eno nze mbadde mbwagala ku socket. Betwalayo. Ate ebyo ebiyimba byamuko tebikirakola. Ekintu okikubye nnyo olinga mbadde saagala tunyumye nnyo obulamu bwo. Si bulamu bwange. Abantu abekambala ku 10. Kino ekya socket kyotaddemu kikyo. Omusajja wange talina socket. Omusajja wange nabagamba ali mu America. Ono waawano. Awaawano yaliwa. Ono mukaaga. Saagala basajja b'e Kampala. Ono akuba mukaaga. Basajja b'e Kampala batamalugumu. Oba olina osomba ekisula buli lunaku anti yeesiike. Ng'onaanaabisa ku kyangu eki. Oveeyo ng'akulezizza infection oseeko ne oluwumu. Kati wabata? Nabata. Wakoma kuwakumeka n'ogaaba ewammwe wewa kuba oyinza okuba wapapa okubata.
nakoma ku musambi wa mupiira. Nakoma ku musambi nga lungi lukambo oluki olumu lwokka ati alina lumu oyo teyalina alina lumu kati walina osigaza abantu abantu tebekambala 90% balina olumu totya ku nnyonta ya mukwano obeerawo otya omwana omuwala omuto twogera ku masimu nekiggwa twaze kwogera ku bayimbi twaze kwogera ku tunyumyako ku mwana omuwala ono gwe bagamba anyiridde naye abantu bagamba onyiridde alhamdulillah moze omwebazaako mwebaze kampadde ki moze toyambye ejjeni okufa tuli mu wiiki eno simuyinaako buzibu muli ku bivulu by'abayimbi moze agamba mwebazeeko leero mu kamera mukwate kamera we bw'otamwebaza wiiki eno tomulabako nga mwebaza ku ki kukunyiriza anyiriza atya moze ansobola okunyiriza akuwa ku ssente sente kizampa n'akuliisa so mwami wange yampeereza sente moze taddamu kuwa ssente sente kizampa moze gwe bana mugambe toddamu naye ng'ekiriwo jositede ekivulu kigenda musala king michael kigenda musala gravity kigenda musala nani omulala gravity tekisobola musala gwe tomanyi kibayita kwepiica olabika tonnalaba ku kibayita kwepiica abaana nno ng'okwepiica bakukooye bakola kukole bepiica bwepiica okimanyi gravity ekivulu ekyo kye yasembayo bana kyerugogo kyamusala kyamusala emabega basamba omupiira nali ne mmoze olabika wali otaddeko omuntu nali ne mmoze ne tulwana okuyingira mmoze eki ono yennyini ono gwogambye taddamu alabika wali otaddeko sheds ng'abantu omu omulaba mu 10 tewaliyo bantu emabega waliyo kibaka kidoma nga basajja ova abantu bagimanyi erina ebintu bya mirundi ebiri waliwo ka area gwe bakubira cricket kati bwe bakizuula nti olina ekika ky'abawagizi ekitasobola kwefuga bakasiba bati waba bwe kafa kafiira ddala kali expensive nnyo abayindi bakubirawo cricket bwe bakizuula nti olina ekika ky'abawagizi abo boolaba bali ku level ya graduate ekika kye kimanyi abawagizi booda ab'empere abo babagamba okuva oludda luno tewali kusalawo bwe bazuula nti omuyimbi olina abantu abalinamu ku mpisa abasobola okwekuuma abalinamu ka class nga bagamba nti kale wano temulinnyawo abantu basigala nga batambula emikulu naye osanga nali mu concert ye tetwali muyagravity moze wali nga enkwakyo eno gye banyumyawo ng'oludda lwonna begaaya ng'era balinga bagamba nti concert yaabwe so oluusi oyinza osanga gaapu mu kifo ekimu nga issue eri nti amateeka bwe galagidde sayidi wano temukonawo akaddo kaawo kebakubirako cricket waliwo awo wantu wekagenda kali expensive nnyo bantu sente nga basimbire kali expensive nnyo mbadde nkyagala onyonyole kati gundi ng'awedde ani awo omulala si King Michael Azizi Aziyoni omwana kwatemu Azizi nga Azizi kigenda ekivuluye musala Azizi yaggwako banaye saagala muwabye bannayuganda saagala muwabye bannayuganda Azizi yalina ebiseera byezinkumira omukwano beautiful omukwano gw'ogwagala nansimbi naye kati baggwako ate kasita oggwako oba olina okukkiriza nti naggwako n'omuvinga forward ebyo byakoze ekivulu mulayirira oyogera ku muntu nga ne Platinum yabadde wano nga zayimba anti byali byadda era yamuyimbanga kadda tolabanga kadda era bagenda ogenda ku Serena temugamba nti simanjako wagenda ne brangiti yakatebo okwata lo namba wewunzikamu ne webaka bwolaba omuyimbi si byakutuula atayagala kutuula bwe kinajjula nja kuzza wano nkugamba omuntu yakubye Serena wagirabye ate abandi muwagidde bafuta bani abanuupu bakopi tebata sente be bandi muwagidde nti wanuupu nga babeera mu bivulu baliwa bagenda kusindikayo gundi ano w'emityana zaake balete ne Ssegirinya akyali ku byuma nti bagenda mu makaadi bagenda nti mu makaadi abo kati tebakyasemberera taata waali kakati abanuku bwe bandize tebasobola kujjuza Serena
muntu waabwe zibaluma muntu waabwe sente zibaluma abantu naye bawagidde bannaabwe baliwa munalaba mu misa kisemakula abantu bebamujuza tebamujuza nti abeenaalemu baaliyo mwalimu n'abeenaalemu omisa kitomuteekako naye kati kale katulabe katulabe wanupu bwagenda okujuza serengenda kusobola banupu bakopi Ssegirinya yandigenze na representinga bamubya amawulire nti omukulu yakkowa tagenda kuwa kaadi kati ali mu bubadi alinga ddiikuula mbusi mulwadde bulwazi mulamu bifeemu Ssegirinya jamu tukole ekibiina kigambo kye kisobola okukola ekibiina Ssegirinya DPG ate awo banumbye DP kigambo kye tuleete ekibiina mwalina kyakatolwamu yafa solida solida ku solida ki ati mubiri ba solida muntu wa wansi muntu wa sakala kibiina kigenda bamu nnyo bantu ba wansi abantu ba wansi olese ba wansi oli wa wansi Ssegirinya wa wansi kati mwagala kikola nga tekibajjamu twagala tukoleko ekyawaggulu nuko nawe yagala givaamu lwa sente nali mbadde ddi muno towe jeegaane nali mbadde ddi muno mbwoli wa wama munesimyako byabufuzi ze sironda daga muntu yange yabula naye Ssegirinya ebimukozesa obubadi bagala mujjako kaadi kati ayagala sympathy ayagala ate no good principle yali ayagala nnyo Ssegirinya nnyo ate principle nga yakava mu bintu bino ebyaluwa Ssegirinya mukubakuŋŋanyanga amatooke n'aleekayo omukulu yali nnyo ku mutima kati obuzibu buvaawo olowooza kubasiba bijambiya by'e Masaka nti batta abantu e Masaka kati bebeesiba mbu kigambibwa mbu abanene sayidi eri mu yero ne bayamba Ssegirinya ne babajjayo ne bituuka ku principle babeere nga bazira kyokka yaliwo alya principle kati yali tayagala baveeyo principle ebyanake bimpume tebasobola genda nakuvuma ekijwiri mu kisasamadde bibale tebinnakuvumira obadde mwavu kati kanyikuvumira eddala gwe lwaki oyogera ku principle ng'omanyi lwaki oba omuwaayiriza sinakyamuwaayiriza nti baali babasibye neti babasiba omwaka gumu ne bayingira kate baweze ogwoku anti kigambibwa mbu abayero be bayamba Ssegirinya ne bafaayo naye bamusiba ebyama bya Nuupu kyova olaba Ssegirinya kaadi mmye agira ku mucungwa kyembuuza kabonero mucungwa oba kabonero simu wabajjira naye tikabonero ambuleera be bagigaanidde nebyo nga bibabikedde awo tetunatuukawa kaadi okuli munopo saaweeno bamagenda ofuna balina ku lisiti nti gundi kati yatwala Ssegirinya mmye gwe bamusiba naye yani Alani Ssewanyana mmye Mafias Mpuuga Dawuni sagala nnyo bya politics tugende ku balala nvume abalala oyagala byabufuzi tudde mu byobufuzi sijjasobola byabufuzi anti politics tumuleke ate politics byebimu n'ebyobufuzi simanyi olowooza nasomera ku masomero ga kinako toyogera omukulu yagambye okubansawoyo kyogere sagala nnyo byabufuzi naye ng'ekiriwo kyekyo Ssegirinya comedy gwalimu abiveemu tugenda kumuleeta akabonero mucungwa agomera abantu naye nkubulirira wano tebayinza kumma Ssegirinya kaadi kati tulinde 226 eri wala tebasobola gwe mubaka ki gwogamba nti abeereddewo abantu nagala kuludda anti yakoze naye bali bagamba nti baabalyamu olutya baali babateekayo nga kisi ze simanyi nti balina kuba mu KOMERA naye nga gwe kyobumanya Ssegirinya bw'atuuka ne ku mulyango embwa zimubogolera bamubawusinga bwe kiba kigalo tekikyakola owakanye ate ekinazuula olumu abapropaganda kuvumisa principle oba kuteekawo njawukana abantu ye principle byonna weebiri regardless of everything ife tuli muntu we nze nalonda n'ambuleera buli wamu tikinga ambuleera bannange tuve ku politics endaga muntu wamala ate n'ogifuna mpozi yabula kakati tuddeyo ku concert nyina abaana abalenzi benneebuuza bano bebawaana abaana bayimba bulungi bamaloboozi baali basiima ogenza ag'abayimbi ba local down
simanya Liam Voice, Victor Rose, ono mulala yani? Unknown. Unknown. VYROTA. Gohulira n'ebinnya mu VYROTA. Concert zaabwe zaddi. Ate concert zaawo kuba engeri gye bayiba buli omu agaba bayimba bulungi. Ennyimba zaabwe bali singa kampani zino ziyamba bapromota bayambe bategeka abayimbi bano. Olowooza tebalinamu kumanya buli omu akube cricket eva olunaku olwe tube nga tunyumiza endongo. Omanyi obuyimba buswiti. Pozi mwagala bapromota badde mu byalo kubanga Liam Voice Unknown Victor Rose VYROTA bonna ne bo bagata no batwala kuwe mitanda babeerayo 8. Pozi ne bakazi baabwe ne omuyabadde nalandani Liam Voice balina bashuka mami erandani nekyo ekibatwaza. Liam Voice ayimba biki? Unknown ayimba biki? Baba bayimba nnyo lwaki baba bookinga ku show za Uganda lwaki bagenda eri bashuka mami abaana mubamanyi balina bashuka mami ebweru kati shuka mami amugamba jangu otuyiseemu eggaali bayimbira no nabwereere oza lwaki badde tebabateeka nabitesi wala wulidde kakalamu nga bagamba wamune Liam Voice oba nani nowuni mukandage omukanda kawembe etondera kizibu kiriki bapukaminga ate tebakikkiriza ennyo abaana baakuba anti bapukaminga abaakona kuba bwomala emyaka 2 mu bapukaminga ate oba ofuuse kizibu fedde disinga oba tokyali apukaminga baleesa abaana kati okkiriza nti bayimba bulungi tokikkiriza bayimba bulungi lwaki tebabategeka anti tebasala boda ennyimba zaabwe bazuuliza mu nnyumba na TikTok. Kwega ennyimba zaabwe tezijja muntu mu nnyumba kugamba kangende mbalabe. Beera ffe osobola okwambala n'ogenda n'olaba Victor Rose. Nze nsobola. N'okusasula omutwalo oba ku mulyango. Anti kati ffe tetusasula. Akigendeddemu bwereere. Badde njagala okwate mu nsawo y'osasula omutwalo gwa Victor Rose oba Liam Voice. Tosobola mpozi binene bano bamoze nti babamanyi bamawulire kiyingirira bwerere kifune konti kyogamba nembuuza nenteeka ku simu wano nengaba mpereza obubaka wanti mu comment abantu abaana nga bayimba abaana kimpayo ennyimba zaabwe buli omu 2 bagamba nekutenga omudaawa nawe kenyini akowuliriza azewuune awone empundu oba zifuwemu oluwa ekikulu siriwa tayipu eyo naye nga zonna ziwulira omudaawa mugambye bayimbi bamaanyi bayimbye nnyo abaana bayimba ati tuweeyo ey'omudaawa buli omu 2 tusookera ku Liam Voice mbaagala nnyo mbagala nnyo abayimbi ate buli munsi evinga mu bayimbi ne bajja nga batekaniranga ebisowera lwakisinga okwibira ku Liam sirina nnyimba zaabwe zemmanyi ng'omanyi nti bayimbi nze mpulira nti bayimba oyinza okukayitako ne bagamba kooli ate amaloboozi geegamu bamala kukuwabula nti meeting emala tuula kati kano kaninowuni kati ate ono Liam yayimbye webala Isaac yabatusibako ono VYROTA obadde obatenze nti bayimbi mbadde njagala otuwe buli omu ennyimba 2 okuyimba kwanemamukko akale kola title nze nkuyimbire tayitu nga munkoze bubi abayimbi abo mbamanyi kati otumuze nakayimba kamu obubiri bugaanyi tukole kamukamu ate obwekitundu ndabe ani omudaawa kaweze tekaliyo omudaawa yewaliwa ani ayimba omudaawa oba kano kagamba you are in my mirror every day kani ako VYROTA ate omulala kayimba ako kanyuma muganda wa lwakuba ndabangu oba yeyerusa wakizibu naye agenda konengala yobwemu emyaka 2 nga takyafuna sente mulabanga eyirusa agenda kona afaanana ennulu omala abayimbi baba afaanana nulumpungu bannamumanyi alina kala fanta mirinda minachi maid twala tugenda muyimbi naye ono atunda mwana z'Obama mwana z'Obama satini eri wansi mu akedi mbadde simumanyi abayimbi bagwa walinze mbadde njagala mpulireyo akalango ebbanga lemaze nga bagamba concert ekituuda nti nga bwe bagamba nti nno tusiba omwana mulenzi kabako
chameleon, gravity, then batandiko Liam voice mukalango ndoza sikugoberera ate buliyo kati bano bali Liam voice beba surprise kati balina kola ki baba ba surprise artist promoter ateka nakamba kama sulira mukanga sulira Victor Luz nobatika corporate concert nobiteka for example kuuma emitwalo 10 osobola yingira abaana bayinza okuva ku campus awo omukampasa ayingira ekivulu ky'emitwalo 10 nga kyaliabaana mu kampasa yetwala abamuwala nga tolina gy'omutwala naawe mumuliya mu voice abiri munalyoka aba ayagala byakwepiica ate omutwale mu bayimbi bamulekwane shuga dadde abiri munalyoka ali ebikutiya by'emberenge kimu anti n'ennyimba tesegeka ziri owabafu ziri owabafu naye gwe tokkiriza ng'ennyimba z'ennyuma bayimbi bato obuzibu bw'abacomings kati bakyuse bepanka befuula basita ne beerabamu nti bakamiliyoni kumba okiteeka wali mu tawuni wali eri n'omugamba jjawo akagato kamu oweebuzeebuze nti tokasasudde bagambe Liam voice akagato kange oba Victor Luz bayinza obakuba si be balina agaviiri bagenda ne babisalako ogendo laba abamanyi nti bannange oyo muveeko muyimbi ng'ebiviiri dawuni Ninasema zo kungana. Soga badembe n'okulinya taxi tebalina buzibu. Tebalina buzibu. Balinye taxi. Ate balekerawo naye bebeteekako bihudu ku mutwe. Bijja bakola bu baby hair. Nina ne engeri gyogeramu embeera endaganga ayinamu olutalo n'abayimbi benjogedde. Mweyagalako. Lutalo kize njagala bayimbi. Liam voice. Oba ninowuni nakisaawula. Saagala bayimbi. Abo bonna abayimbi VYROTA mubi. Saagala mubi afaanana mu vampire oyo down ani nowuni mumbuti abambi bambi anti si mumbi zayo height nedda si mumbi ate Victor Luz alinga muguwa ddala ata yenna yasibe ebiviiri nedda bonna bampirwa kwate Victor Luz mumbi nnyo ani nowuni naye mumpi wakitema omuwafu ye Liam voice ano ninkananga ani I know. Siri mumpi nga nina uli na mwali mwenkano. Kale ne mwemanga nenkana naye ndi mukazi ye musajja. Nawe mvuga. Saakala oli mubi oli alinga kizike. Liam voice mukinya ate muli. Sabasajja batini jaga musajja munene mungo we wange. Ngalinga Isaac. Ata Isaac nayo katono kateeka ku mizani kava mu kilo 10. Abantu bano bakulu naye kati endabika yabwe bo basonyi baleke naye badde bakole music baleme okwekanga kati kyoga bave mu kika kya music gwe bakola oba bagende mulumba oba sabala ate yatya wuna mu kusabala tumanyi samina zeziyinza okuba Isaac yalina VYROTA mu studio ne mugamba abayimbi abo bayimba bulungi ensi nega abayimba bulungi naye ennyimba zaabwe abantu tezisika abantu baleeta VYROTA oyo n'ayomba gyotamanyi ndongo ye waawo oyo I was home I sent a message ku simu yani ya Isaac ne mugamba mugambe bakole nnyo atabike akuba obuyimba bwabwe obwokuwuuna obugamba amaloboozi bagawanise akube munekulagala gundi ensi ewomerwe yagamba oyo ayogerangani yali mutu VYROTA yali ayimba olaba obuzibu bw'abayimbi tebakkiriza bawabula ate kasita otakkiriza kuwabula ng'otandika bagenda kukolede baago talina abamanyi bano abawala bebebaka nabo be baba bangi njagala kuwunzika bitambulira na mu bimotoka bya Dayana batambulira mu baasi mu bidayana ne batula kabagali babega ne bateekako ettundubaala mbadde njagala kuwunzika abayimbi otandise obbalumba ebitakwatagana bagenda kukola ki tewali nebirina pogirati bitali bituufu se mbagamba mazima ekyemba njagala okunzika osiibule omukulu Ssegirinya Muhamad omuwamagezi ki ajje tukole kabonero simu yesaawa esimu evuge buli wamu oba kabonero mucungwa ave mu comedy tebagenda mu wakati mulwadde bulwazi bagende mu dipi yagaana yazise kandi ye stress nga naawe
Yebe byabakadi mwabijjewa. Nze mutima gwa beri abiri mwese. Nze mutima gwa Nuupu mujana kwa unyanga nange nsize kuba MP. Ngokute kadi ya Nuupu. Ngakute kadi ya Nuupu. Ate nga bwogenda kuba na mucungwa. Muwa magezi. Yakola ebibi. Akola ebibi nze ndi Muganda nsawa yonna niza n'okwagala teeka we. Kati kyembo. Omwefulira naye gwe wagira. Ekifo n'ekisaba omukulu. Nenvuma Naye byo tolabanga omukulu. akadulutuka. Beyiba byogera nga bituufu Nuupu eba teyeyisiza bubyolowooza. Ng'ayiyeewo. Nga yeeyisiza bubyeta. Ayiyeewo ki? Akoledde abantu buli kimu. Ani amugamba Tavanga ku ludda lwa principal. bagamba mbu yaluvaako mu KOMERA. Kati omukulu yali ayagala asigale mu KOMERA. Ebandibaddeyo nga abazira omuzira afanga muzira. Ye lwaki yavaayo? Bamota. Ati nabantu baabane. Kyonna ekiriwo temunvuma ndisaidi ya Kyagulanyi. Kyonna ekiriwo kiri. Kabonero manvuuli. Kabonero manvuuli. Kyogamba baabo bavuma buvumi. Nga abaana ba Nuupu osobola obbesimbako. Bakola ki? Akugamba n'okugamba nti ekooti gy'oyambadde ya Moowino. Nga agira bawo Nakufaananya muddiikuula n'agamba kisajja kyazannyako obwa ddiikuula. Nkwatako mba mbiraba. Leka abaana bave. Enjala emulumire eyo ali nange enjala ennuma kati buli omu enjala emulumire gyali. Saagala kusukkawo wano omwana maneja muwulidde. Ensonga zeezo gwe nga bw'oziraba twegattingako buli kawungeezi wakati w'essaawa 12 11 12 ssaawa emu paka 3 ojja kubanga ofuna ebipya wano. Mwera